Ani aganye. Come on. One is up. Basebo ne banyabo tuzze wano okugulawo salooni ya Ronnie Genius gye twamukolera twamuwa akasente katono nnyo tukikosobola okukola ng'ogyeko amawulire ak'ebbala akalala nomugamba kirowoozo kyange kyandibadde nnyo mu salooni nagamba ok nina mesagi gyenkusindikidde tandikire okwo ngenda kujja nkulambule ebintu bitereere so olwaleero yesterday ansindikidde akamesagi nagamba oli bulungi nzije okategedde oli bulungi nzije nemugamba nze ndi seeti daddi wuwayo atuuse sanyusa okukulaba daddi Kolo kasiko mutaasa ataasa bonna ono ye munnamawulire gwe nasooka okukolagana naye akoze bulungi nnyo alinga Ruby alinga Kacumbaali alinga Ande abo be bannamawulire ab'amazima aba transparency beweesiga ate balina n'omukisa eri omunnamawulire ajja mu maka go n'osiraana nakusiraanya busiraanyi kale kyova olaba nsiima omwana ono sibawo yajja mu bulamu bwange sejjusa ate gakyali mabaga eno saaluuni yegenda osinga okubayo omutindo gwerinda Eguddwawo. Kati abantu bajje babakoleko nze webale kusiima n'ojja nze ndi musanyufu nnyo olw'omukulu ono kuba ababe abangi nnyo mu kibuga ne bayuuza banamawulire tukolera nnyo n'abayimbi abasinga ne bayuuza naye anyumirwa nnyo okubanga gwakoze naye nga tabeera kyekimu ng'akyukira ddala akantu ako kategeeza nga ndi nabo amoke kyamulembe nnyo omukulu ono toba musisinkana ebyange ebimu byakyukamu munyambala mu ndabika muntunula kusegeera ne mukwegendereza ne mukwogera ne mukasente nze mu butuufu saagala kubeera na muntu nga talinaawo kiddako era kyova olaba abantu bebeera nabo mbateekamu okulaba nga beekolankolanya Ruby mubanja ennyumba nakola kyenteekeddwa okukola njagala omuntu nga mwongerako si kukozesa muntu nobeera ng'oliyuuza wajja kukyusa industry yonna abamawulire abalimu amagezi bajja kukyuka abalimu amagezi tujja kwasiza wabbakoleki bakyuke kuba siri gavumenti nali sirina naye akatono kemba nfunye ngafanako ne munnanga nsemberedde akoledde obulungi bayidde kantu alina omukisa guno okutegeeza abakuba amasimu agaabwe essaawa mwetaaga buyambi nyamba mikwano gyange bemmanyi ate okusinziira ku bulungi bwabwe gye nti seri gavumenti nti ngenda kuyamba nsi yonna ngimaleyo sente nzijjawa nange benyamba mmala kipulaningira nemanya nti Ronnie Genius oyo njamuteekamu obukadde bwange 12 nga bwe nakola ku mutabani wange eri muwonge mwonge jangu wano mwonge wamuta mwonge bakuta mutabani wange muwonge ebbanga ddene yandi naye era namufulidde ettaka ekyapa kiramba kya bukadde 5 era Kasirani Road ekyo namula kipulaninga tikingwako obugwi tikangabe era nga bwendi okulaningira Kacumbaali bafuna ddadi twamala anamawulire omusajja ono tumubeereremu nga bwe twatandika omubeereramu from the start because he's a good man, he's a parent, ate alina omutima omulungi alina omutima mulungi no olaba singa bwe bakusuula muzeeyi singa bamusuula muzeeyi musajja mulungi olaba abayimbi ayagala bagobana mu mikomera muzeeyi abayimbi bakyo bagobye abayimbi nabagoye bayuuza balinga batakisi
aba mukwano gwo obusimu n'akuba bwakumukumu n'akusaba appointment ng'oli bize n'omugamba ojja kujja bwe ruti n'agamba muzeeyi lw'oŋŋamba lwonna najja ne musisinkana n'akugamba muzeeyi nina ekivulu njagala ompagire n'ogamba tisoke tebo yammeka nti tebo ya ssente bwe ziti n'akugamba n'ebirala n'omuyamba naye abayimbi abo ekivulu bwe kiggwa ne kigenda bulungi tolabayo okujjako abatono ennyo except mulimu abalimu empisa kati nga kabaako ewange wa ku mutima kasali kusaasira oyo omwagala nnyo Spice Diana gundi Sophie Nantongo banneebaza naye abalala bakulekaawo otuuka ne mu kivulu nga n'entebe kuba tekolaki tewaliwo basakula abantu kwegamba nawe olabanga kintu ki nakulaba ku Serena watuuka wamala eddakiika 10 nalifuluma badiswepekitinga abantu abalala ate baleetera okweyagala otukyayisa abantu kuba gwotuuse ate ye bamujja mu ntebe bakitegeera kiba tekirabika bulungi era lumu nali nfuluma neŋŋamba nedda bebali okujja mu ntebe nabo ki bantu ate we bayingiridde gano bakoze eki bansasudde neŋŋamba mukyala wange tufulume tugende nti nedda kijja kulabika bubi koza abantu tebatwetekeddetekedde kola ki kujjawa naye omukyala alina amaanyi yannemesa okufuluma naye nga nze kirowoozo kyankyali kinyambye nfulume nkole ki nzireyo ewaka kuba gwe kikwasa ensonyi omuntu omusanze mu ntebe atudde ku tebo ye ne bamugamba situkawo ono atuule kiba kijja ate abamu ne bazigaaniramu n'okuyumba ne bakola ki ate nga batuufu so mu mbeera eyo kuba nti omutindo gwa music industries guli very poor fe abamu abalimu amagezi abatya okuswala tujja kusooka twewale bwe balyetereeza tulidda mu music n'olwakantu kali nga ndi naawe muzeeyi nze nga ndi naawe n'oyo omukyalo mbeera buli kimu kijja mbeera fayi so olw'ensonga eyo njagala mukweka surprise akalala ti ndi Sekawere Sekawere wa nnaku 2 omulanga gwa nadduli agukubye otuinspiringa nze n'owe wange omuntu yandegadde okumanya bane butips ekyabikotomye mumukwano bawene tips sitobye nnyo olwokubanga omukwano ogwo nasooka okumanya nti omukwano guwooma nga ogwetegedde ngulali kati saakuwanga nnyo mutima na biwowoolo omanyi kasita oguwe mutima gwonna n'okugwerako nga tonaba gupulaningira bulungi nakumanya wenguteeka we watuufu obuziko ebiwowoolo biyuzise n'omutima ne gwabikirawo kati nze neewala ekyo okay muzeeyi akasente kwasindika so far so good bwensonga bwezitebuziri just wano wewankalubirizaamu akeji kati yange era singa bakuteko n'omubiri akeji yenviiri entebe biki okutereezaawo tusiiga njala abakazi tubamaze tibulayo basajja ide nobeera paate eno tebo y'abasajja ne mashini biri kusente entebe akamukitundu ntebe mmeka zowetako kati waneeno ndabirwamu ziki okudikoletinga almost like 4M olumu nga mutabaniwo mwana osaba ebiri naye bwegagadde olumunyi olumu bwegaddadde onyiga nogamba yakunyiga ono amanye enkola yange namuwa obukadde bwali 10 nemugamba akole akaduuka ka speya wa pikipiki nemugamba kati bikola obulungi ojja kulaba ekiddako kati naawe kola obulungi ojja kulaba ekiddako muzeeyi bali kusimamu ekyaliwewali kuba balirabe n'obugumiikiriza ekikulu kubanga mu buli kintu kyonna kyetaaga obugumiikiriza ffe tuwaddewo ndoozi amaze ne muzeeyi ebbanga ebbanga lya myaka nzanga 8-9 naye obugumiikiriza bukusobozesa okuwangula ebintu ebirala bingi so kati naba ekika kyange nze teri ayinza kunnenkanga kyeyinza okugamba kakozi bayinza okuba bansinga abaana n'abakyala abangi kanze muwongo mpeyo ku ssente
bayirawo ekiro kyanaye sikimanyi kubanga nze nagenda nga sirina kyemmanyi naye natuuka eyo nange nefuna surprise bayirawo nakaaba n'amazzi kubanga dadi wange yagenda okufa nga talina kyalese nze nkuze nga nze mwenyini nze netakulira buli kimu naye ate taata wange ambeereddewo kubanga yambeerera from day one nga n'ensi egaanye bayita nali nkolera kwa kashi awo teri serebu bwe saalabako naye mu baserebu bwe nalaba teri kye nagamba nti oba kino nakifuna olw'okulaba serebu gundi kati babeereeyo manyi babeereeyo ne beefuula bakabi ne babeera nga tebabeerako mu bantu ba bulijjo bo ne balowooza nti banjawulo naye sirina kirungi kyenakola kyenabafunamu but omuntu owa bulijjo eyankwatako era mwebaza taata wange ankoledde ebintu bingi nina bizinesi